il y a 15 ans par l'ancien régime. Mes chers frères et sœurs, voici des rêves et des espérances trouvées. La réalité est là. L'œil qui voit ne ment pas. Je suis un bâtisseur. Et j'ai besoin de votre courage, de vos forces pour bâtir ce pays. L'essor vers la félicité que nous désirons ne peut s'obtenir que par le travail. Le travail, le travail, et nous devons travailler ce pays. Parce que il n'y a pas de félicité sans effort. Et je le dis à mes petits frères, nous devons lutter, même dans nos campagnes, nous devons travailler. Aussi. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message. Bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section, ne mukomentinga, ne muteekako endowooza yammwe, ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa, gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section, muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, naawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section, mmwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo omukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa
eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka nga ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.